tayagala kumanya oba Katonda y'abatonda bwe bati I don't know. Nze nina office gye nabaddemu ery'essomero the Spiika naye ne Kadaga yabaddeyo nga bw'omulaba wansi awo. Kadaga anyirira bannange. Kadaga obujja buluma. Bannange Kadaga anyirira. Omulaba ettama. Omulaba olususu nga bwe lussa. Kadaga anyirira ekitarabi emyaka 4 kumpe 5. Kadaga badde afaanana bulala. Naye wuuyo Kadaga anyirira. Anita Amongi tiyabaddeyo. Bwe yabaddeyo mundaga ekifaananyi kye. Tayebwa the sleeping dragon bamulonze nga anabakwatira bendera ku bwa deputy speaker. Boss ye speaker. Olwaleero bonna be balonze kyawedde dda. Biri bya agenda balance mayango speaker musajja deputy speaker mukazi. Maya speaker mukazi deputy speaker musajja. Byaweddewo naye mu reality President Museveni yawa abakazi obuyinza n'abawone office. Nenjagala nkikubuulire kino. N'abakazi banaawe bakimanyi. Abakazi babi. Nnyo. Omukazi bw'omusanga mu office ne bw'aba mukazi munne tayagala kumanya oba Katonda y'abatonda bwe bati I don't know. Nze nina office gye nabaddemu ery'essomero limu naye omukazi yavumye mukazi munne school fees ya 65,000 abadde asasuddeko 35,000 kitegeeza babulako 3,000. Namugamba instead kubanga kati abaana basasulira ku koodi ngenda uzisasula. Omukazi yayombi Headmaster ye yavuddeyo mu office. Headmaster musajja n'agamba muleke. Naye ate wandibadde osuubira ngu obuluma omukazi bw'ayitamu azaala n'okuyonsa n'okukuza oyo mwana yabadde afiiringa eky'omukazi munne kyakola ki kyafiiringa. Kati bukyanga palamenti efuna baspiika abakazi kiki kikolewo eri sayidi y'abakazi ekinene nnyo amaka kumenyeka. N'emize emibi kukula. Kati palamenti ya Uganda saawa zino egenda kulemberwa basajja babiri. Boss ne Tayebwa. Boss nga speaker, deputy speaker Tayebwa. Naye nga 12 Ogwokutaano 2026 President arayira Kororo. Olunaku gwe yali mu kurayira former speaker Anita Amongi yaliyo ne bamukubira ne saluti ne bamufungira parade number. Ne bamuga attention
mwiriregeza. It is muwiri inaye mwiriregeza. Wamajeshi ni balegeza eri Spiika naye kirekyo byakyuka. Kiki kyoyigira mu bulamu bwa Spiika nga gwe omuntu? Suubira ekintu kyonna mu bulamu bwo, kugenda waggulu oba kuka wansi. Munne gwe badde banenengana Kadaga yageze omubiri gweyagaza. Ana n'abeera Spiika ne Deputy Spiika naye ne Kadaga yabaddeyo nga bw'omulaba wansi awo. Kadaga anyirira bannange. Kadaga obujja buluma. Bannange Kadaga anyirira. Omulaba ettama, omulaba olususu nga bwe lussa. Kadaga anyirira ekitarabi emyaka 4 kumpi 5. Kadaga badde afaanana bulala. Naye wuuyo Kadaga anyirira. Anita Amongi tiyabaddeyo. Bw'eba yabaddeyo mu ndaga ekifaananyi kye. Tayebwa the sleeping dragon bamulonze nga anabakwatira bendera ku bwa Deputy Speaker. Obos ye Speaker. Olwaleero bonna be balonze kyawedde dda. Biri bya gender balance mayango Speaker musajja, Deputy Speaker mukazi. Maya Speaker mukazi, Deputy Speaker musajja. Byaweddewo naye mu reality President Museveni yawa abakazi obuyinza n'abawone office. Naye njagala nkikubuulire kino. N'abakazi banaawe bakimanyi. Abakazi babi nnyo. Omukazi bw'omusanga mu office ne bw'aba mukazi munne tayagala kumanya. Oba Katonda y'abatonda bwe bati I don't know. Nze nina office gye naabaddemu ery'essomero limu, naye omukazi yavumye mukazi munne. School fees ya 65,000 abadde asasuddeko 35,000, kitegeeza babulako 3,000. Namugamba instead kubanga kati abaana basasulira ku koodi ngenda zisasula. Omukazi yayombi. Headmaster ye yavuddeyo mu office. Headmaster musajja n'agamba muleke. Naye ate wandibadde osuubira ngu obuluma omukazi bw'ayitamu azaala n'okuyonsa n'okukuza oyo mwana yabadde afiiringa eky'omukazi munne kyakola ki? Kyafiiringa. Kati bukyanga palamenti efuna ba Speaker abakazi. Kiki kikolewo eri side y'abakazi? Ekinene nnyo amaka kumenyeka. N'emize emibi kukula. Kati palamenti ya Uganda saawa zino egenda kulemberwa basajja babiri. Obos ne Tayebwa. Obos nga Speaker, Deputy Speaker Tayebwa.
naye nga 12 Ogwokutaano 2026 Pulezidenti arayira Kololo. Olunaku bwe yali mu kurayira, former Spiika Amongi yaliyo, ne bamukubira ne saluti, ne bamufungira parade namba. Ne bamuga attention, mwiriregeza. It is muwiri, inae mwiriregeza. Wamajeshi ni balegeza eri Spiika. Naye kirekyo byakyuka. Kiki kyoyigira mu bulamu bwa Spiika nga gwe omuntu? Suubira ekintu kyonna mu bulamu bwo, kugenda waggulu oba kuka wansi.